singa amafuta sige gatusimba mu kibuga nkukakasa singa twava mudda era mmwe abamu mwandigenza okujjegayaza nga tewakyali n'atujjukira nti mwetuli manya nti twalimuuko naye amafuta bwe gakusimba bwe gakuteeka ku lugendo gakusimba. I will send you on your way. Buli muntu mu nsi muno awo kansimewo k'ekiwera buli muntu mu nsi muno miracle alina olugendo lwe. Ngambye buli muntu mu nsi muno alina olugendo lwe. Nsabye Katonda oleme kuwerekera balala naawe otambula olulwo mu linnya lya Yesu. Waliwo lwe nalinyanga ennyonyi ne ŋŋenda e Bulaaya ne nkomawo nga ndaba ddala nawerekera buwerekeza abali ku nnyonyi. Nenkomawo nga kituufu nva kubuulira Mukama gyenda zaakoze naye nga neeraliikirira n'okukomawo ne gyenva kwegamba nga ndaba ntunulira bali ku nnyonyi abasajja abantu bonna balaba bali siriyasi balina obunankanya waliwo olulala twasisinkana ne Pastor Senyonga Jackson Senyonga twasisinkana Chicago nze nali nva Tulsa Oklahoma nga yava Texas kati ennyonyi twakere waffe mbi kakati ne batuyita mu kisaawe kati mba ntuuka bwenti nga naye atuuka ne twegwakaawo ne twebuuzaako kakati twatuula teyantuula wala nnyo nali mulaba kakati yajja yawanakali n'ateeka obuntu mu matu n'agira ne tutambulwa nga ye ku nnyonyi era nga ye era omulaba mulala naye nga tuli ku nnyonyi etya tuva mu nsi etya naye nga era ye mulala alina byawuliriza ebiseera ebyo ndowooza zi iPhone oba zaali zajja nga alina akatuze nali nina oba iPad oba sa nali njirina ndowooza naye ngaera ye akake kakutte kanjawulo. Tutuuke Brussels ne mbeera mu tamino nenindirira ennyonyi etuleeta e Uganda ne tubeera omwo ne magamaga aliwa oba aliruddawa ebeebula eddakiika nga 45 tuboodinge enda okulaba ajja n'akasawo kakulula akasawo yenna era yeyingumulaba anyirira birala ne mugamba bwedda nkunoonya n'agamba mbadde mu woteeri ng'obwedda yali mu woteeri negamba niibana basajja mafuta kigano bo. Haleluya. Kati kiki kyenjogerako nsabye Katonda gakuggyeyo gakubbulule. Twegamba nga ndi ku nnyonyi naye nga ninga abawerekedde abali ku ki ku nnyonyi naye ekiseera kyatuuka nenjijukira nengamba ngava nga naatera okulandinga e Uganda nga nange mpulira nzize nga ndala nkomawo nenjijukira emyaka nengamba waliwo lwe nawerekeranga aba ku nnyonyi naye kakati nange kuliko kuno abamperekera. Amafuta gakusimbe mu lugendo lwo gwe mu linnya lya Yesu w'e Nazareti. Arise so and I will send you on your way. Gakusimbe mu bufumbo obeera omufumbo n'ekyalo kyewuunye. Obeera omufumbo abawala abato bonna beegomba okufumbirwa. Gamba nti amina ey'amaanyi. Kati ono maama mulamu olowooza abantu tebeegomba okubeera abafumbo. Baaguze ennyumba wali Buganda buladde. Gamba nti amiina ey'amaanyi. Nsabye Katonda akusimbe ku lugendo lwo. I will send you on your way. Omusajja ava mu nsi ya nsozi yatambudde ennaku 3 ebintu bikalubo naye wulira ebigambo bye bamugamba. Amafuta gakuwuliza ebintu. I will send you on your journey. On your way. Olunaku lumu eno gundi y'amafuta ekyatambula nja kubuulirako ku bassekabaka kibeera kyakubira essula nja gireeta era nga nkyali ku lugendo lw'amafuta in the pursuit of the anointing. Ogenda okulaba amafuta bwe gakusimba mu lugendo
Musa yayagala otandika obuweereza nga tanafuna mafuta n'atugumbula mu Misiri. Enkeera yali agenda tugumbula omu ku bagundi, omulina mugamba gundi togenda kunkola nga bwe wakoze mu Misiri jjo. Nadduka amafuta bwe gaba tegannajja otya, ojjula okutya, oweereza naye nga tolina confidence, nga tolina boldness. Nadduka emyaka 40 yamala Midiyaani. Naye bwe yalaba ekisaka ekyaka nga tekizikira, Bayibuli egamba Mukama n'amugamba, I am God I am, yenze ndi. N'amugamba nkufudde Katonda eri Falaawo. Okuva ku lunaku olwo Musa yafuuka ekirala. N'amugamba omuggo kiki ky'okutte nti muggo nti gusuule wansi. N'agusuula ne gufuuka omusota, n'agulonda ne guddamu ne gufuuka amafuta bwe gakka n'ekyokutte kifuuka ekirala. N'ekyambalo ky'oyambadde kibeera ensonga. Pawulo yaweerezaako Katonda amafuta ne gakka, n'atandika osindika obutambaala ne buwonya abalwadde eyo. Waliwo omusajja wano baali bamuyita Kigata, yaliwo myaka gyadda eyo mu Busoga, yaweereza Katonda, yakkaka amafuta. Olunaku lumu yali mu lukuŋŋaana, n'abuulira ekitiibwa kyakuna ne kikka, abalema ne batambula, Katonda n'awonya abantu ne batandika okumusinza. N'abuna waafulumira bw'ati, n'adduka, abantu ne bamulaba ng'adduka ne bamugoba. Gamba nti amafuta. Ne bamusimbako ne bamugoba. Yali ayambadde ekkooti n'agyambulamu n'agisuula ku muti. Abantu ne balekerawo okumugoba, ne bakwata ekkooti, ne bayuza ekkooti, buli omu n'ayuza ekkooti ng'akwatako akawero yagenda, akwatako akawero yagenda. Ekkooti bwe yaggwawo ne bamenya omuti. Amafuta bwe gakka gakufuula ekintu ekirala. Noonya Katonda, noonya amafuta. Katonda bw'anaagakuwa, amagenda go gajja kulabika, obulamu bwo bujja kukyuka, abaana bo bajja kulaba amagenda, tebagenda kubonaabona nga bwe wabonaabona. Noonya omwoyo wa Mukama. Kankusomera olunnyo oluddako. Mpa olunnyo oluddako. As they were going down to the edge of the town, Samuel said to Saul, eyo giyise edge of the town. Eyo Luganda yakoze bulungi, yagiyise kibuga. Oba osobola gize, kuba ninga asomesa, gize nduleetere ddala. Jjukira nga yagiyise ekibuga. Olwo ensomye Samwiri n'amulagana luddawa bwe baali nga baserengeta ekibuga bwe kikola ki? Amafuta gakuggyeyo mu nsokolo, gakuleete ku kibuga. Kankubuulire gwe, amafuta g'ekibuga malalamu. Oba okitegedde, kikubire mu ngalo, Katonda agakumpeere. Ne bwebeera kyaki ng'ozisumbira mu kibuga, amafuta g'ekibuga malala. Ne bwebeera bizinesi ng'ogikolera mu kibuga, amafuta g'ekibuga maki? Nze nina essomero mu kyalo Ezirobwe. Noono Jadayi mukyalo Okera alina essomero wano mu kibuga, naye ono ow'omu kibuga era omulaba nga mulala. Amafuta g'ekibuga malala. Nabayingira naye ekibuga we kikoma, kitegeeza baakituuka we kitandika ne bakiyitamu paka we kikoma. Nsabye Katonda 2026 amafuta gakuyingiza ekibuga, gakutwale paka ku booda yakyo. Ani agamba nti amiina? Haleluya y'amaanyi. Engoye z'omu kibuga zirabika. Abalokole b'omu kibuga era obalaba. Haleluya. Abasumba b'omu kibuga era obakola ki?
era bwe bajjako ewammwe olaba nti ab'omu kibuga bakoze batya. Abafamire ab'omu kibuga bwe bajja mu kyalo era olaba nti ab'omu kibuga bakoze batya. Musooke muwe emmere abaawa. Gwokimanyi nti ngende Nakakonge n'olwaleero balowooza ndiwe Kampala, nze ndiwe Gayaaza mu Wakiso district, naye embeera z'ekibuga nzikola ki? Nzirina. Kakati bwe ngende Nakakonge tebasobola kumpisa nga mu Nakakonge munnaabwe kubanga ndiko embeera zaki. Nsabye Katonda akumpeera embeera z'ekibuga ne bayingira ekibuga ne batuuka ku nkomerero zaakyo, amafuta gakugwire ogende. Olumu natwalako ku Jowash oyo, namutwalako enkuba yatonnya, nange neesanga kale ngenda mu kibuga naye bayatandika oba ssaawa 10 kati ne muvuga nali ngenda mukomya ku Petro City oba Oil City whatever, naye ne ngamba kankutwale paka gyokolera. Gundi halo tuba tutugira ira ne mugamba irirwa banka ya mweriwa. Gundi omanyi chain of international banks jeziri misito yonga gyakolera. Nandagana ngamba eyo Abusa eyo biki zonanga international njerere. Kati netuvuga nangamba eyo yeyaffe naye nze nkolera kizimbe kino nempeta okutuuka walinga gate abasirikale nengamba maisani okolera wano nti nkolera wano. Gwe gundi ne mudropinga nenvayo nga nvimbye, nenvayo nga nyingidde Uganda empya, nengamba ndi mu Uganda empya. Ate akalulu kali tekannaba mwaka gwende ngamba nze njiyingidde. Kyagu wanaleetera ey'abali nze eyaffe ngikoze ntya. Kubira Yesu engalo n'amina y'amaanyi. Ekibuga kiba kibuga. Nsabye Katonda akuwe ennyumba mu kibuga, akuwe bizinesi mu kibuga, akuwe essomero mu kibuga, abaana bo basomere mu kibuga, akuwe emirimu mu kibuga, akuwe obuweereza mu kibuga. Amafuta agali ku bulamu bwo gakujje mu nsokola eyo gy'oli gakuyingiza ekibuga. Receive it in the name of Jesus. Kwe gundi ne bwe kuba kuwaayo mu kyaki era abantu abakolera mu kibuga ebbaasa zaabwe era balina engeri gye zizitowamu. Laba nno bwe bantunuulira bagamba atandise othothora olw'obusubawo wanaathothora. Sisosola nkulaga bulazi ti amafuta gali mu levo. Yesu y'omu naye amafuta gali mu kiraasi. Gali mu kye bayita kingil anointing, lepers anointing ne priestal anointing. Kati gano njogera ku kingil anointing. Ono yali agenda fuuka kabaka, yali tagenda fuuka kabona. Ani agamba nga twala agwa mu linnya lya Yesu. Ngambye omwoyo y'omu, Yesu y'omu, omusaayi gwa Yesu gwe gumu, naye amafuta galina kiraasi. Kati gwe woosalawo bw'oba opashuwinga osetolinga ku kiraasi ki? Ono yali ku kingil anointing. Nsabye Katonda bizinesi yesituke ebeere nga yeefuga mu kibuga. Omusajja David Lawrence yatugambye wano nti yasabanga yamala emyaka 2 nga gamba Mukama nzikiriza nkwebaza kubanga bizinesi yaffe eno yegenda okusinga mu Australia yonna. Era nkwebaza Mukama nti tugenda kubeera nze ne mukyala wange tugenda kubeera ba millionaire. Byonna ne bibeerawo. Bizinesi ye neesinga. Tekubeera ku kompitinga naye kubeera kunoonya ekyo Katonda kye yateekerateekera.
tekubeera kulaga kusinga naye kubeera kunoonya ekyo Mukama kye yakwatira. Pawulo agamba ti sifaanana ng'amaze okutuuka, wabula kyenkola kiri kimu, nti nyigiriza. Gamba nti nyigiriza nsobole okikwata ekyo Kristo kye yankwatira ku musaalaba e Gologoosa. Katulina abasajja abaakikwata wano mu Kampala mu Uganda, nga ne bw'oba oyagala otya omweguya, omwetaaga, ne bw'omugeya otya, naye bw'otuuka mu purezense ye byonna byonna by'omugeya byonna bisanguka, n'otandika kumuwuliriza buwuliriza, kubanga yakikwata. Kristo kye yamukwatira. Amafuta galina level. Abantu bagenda ne bagamba kale nemugenda ewa pulezidenti nga munonayo ki ewa pulezidenti mulidde mu nsi yammwe olukwe. Bannayuganda beetaaga kweducatinga nnyo politically. Gundi oli bw'aba pulezidenti w'eggwanga ye pulezidenti w'ensi, kati omuntu ogwenda gy'ali aba talidde mu nsi lukwe. He has all the favor of the country. He controls the finances of the nation. All the opportunities, scholarship zonna ze mwagala yazirina wangi. Nolwekyo nsabye Mukama amafuta gakugjeyo gakutwala eyo waggulu mu balangira. Ndeetera nzizaayo eri mu Luzungu. Weebale Yesu, enjiri abantu bagiwulira. Weebale Mukama. Hallelujah. And he said, get ready. And the servant, okay, tell the servant to go ahead of us. And the servant did so. Nagamba nti gamba omudduwo atukulembere. Amafuta bwe gakka gasindika abantu mu maaso. Bino ebyokunyigiriza n'okutulira abantu n'okubakotoggera bya kikopi. Biraga muntu atategeera mafuta Mukama ge yakola ki? Era biraga muntu ali insecure mu kifo kyalimu wangi. Naye omuntu agumidde mu ntebe ye mwali ng'amanyi kyali, abantu bwe bajja gy'ali abawa omukisa ne bagenda mu maaso. N'amugamba omuddu tetumuleka mabega, omuddu mumuleka akole ki? Agende mu maaso. Olumu gundi yafuna entiisa, ekyekango kyamugwira Eriya. Bayibuli egamba n'adduka nga omukazi yaani oli Akabu, Yezeberi, ng'amutaddemu ekyekanga, amugambye olw'enkya bwe kanaba kampegaano nti obulamu bw'omubiri gwe bwe gutaabeere nga guno ogw'abaana bosse. N'atya n'adduka. Bayibuli egamba nti n'aleka omuddu we e Beruseba, yamuleka mabega n'adduka ku lw'obulamu bwe. Ono Samwiri agamba Sawulo ti omuddu mukole tya atuyiteko agende. Olwaleero nsabye Katonda wabeerewo abantu abayitawo. Nkulabye ng'oyitawo, nkulabe ng'okola otya. Mbeere nga ngula ebintu lumu wali ku Garden City oba kwa Kamwesi, mba mpaakinga bwenti nga naawe opaakinga eyiyo, nga naawe oyitawo. Katonda akuwa ekisa naawe mu bulamu oyitewo, otuuka abalala gye baagenda mu linnya lya Yesu. Mbeere nga nva mu Amerika nga naawe ova Japan, twesange ku kisaawe e Dubai. Ani agamba nti amiina? Hallelujah. Mbikule iPad obikule iPhone 18. Somebody say amen. Batulone wali kisaawe nga banonedde mu Land Cruiser V8 nga bakulonedde mu bagitaani endala mu mpeeyi amannya g'emmotoka Range Rover, nga naawe omalayo. Gamba nti nga mmalayo. Hallelujah. Nagamba genda, mumugamba omuddu akola atya? Agende. Wulira. N'amugamba nti I have a message for you so that I may give you a
message from God. The anointing comes with a message. You can't say I'm anointed minus a message. If Lydia and I didn't have a message, we couldn't have been in Gayaza for 30 years. If we didn't have a message, you couldn't be here even on this Sunday. Amafuta bwegaka gajane message ya Katonda. Nsabye Katonda kuwe message kubanga ensi yeetaaga message. Bwe luba luyimba lubeerenga lulimu message. Bwe kuba kusinza osinze ne message, so that I give you a message from God. Naye nga waliwo abavuddewo ne batagiwulira. Amafuta bwe gakka gajja n'ebyama, secrets. Nina benda babawandiika. Gajja na biki? Bw'ofuna amafuta ga Katonda otandika okubeera custodian ow'ebyama bya Katonda. Otandika okubeera custodian ow'ebyama by'abantu ba Katonda. Omuntu ajja gy'olina agamba nti musumba naguze ettaka naye nze awaka wange theesigawo terekera ekyapa. Kati ate siyinza kujja wano ku Sande ne mbagamba nti mulaba nze mundabira wano ne ekyapa kyabogerwa ne mukyala weeze ekirina. Olwo mba sikuumye eki. N'agamba omuddu mu mugamba agende, mugamba aveewo, waliwo wano akaffe kye. Abaganda bwe bagamba waliwo akaffe kye. Bw'obeera ng'oliko amafuta Katonda ku positioninga, waliwo n'emboozi z'otosobola kunyumya nga abaana weebali. Si lwakuba ziwemula naye lwakuba byama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ewaffe waliwo ebintu nga tubyogerera mu kisenge wokka. Era bwe tuwulira nga ajja wakyakonkona nga tumira ku manyino kambolama ani oyo neneefuula ng'omukambwe ennyo. Kubanga biri byakaffe kye. Oluusi tuba twogera ku kkanisa eno gamba naye wano weetaaga ki wano, kubanga tuyinza okuba tutudde ku dayiningi ne tubitandika. Kati genda okuwira nga Jowashi atuuziza naye enkiiko zeeyo nga byalimu. Gamba omuddu akola kya. Kati wuliriza, bw'olaba nga abantu bakuteresa ebyama byabwe, tegeera nti waliwo ekisa ky'olina. Amiina. Kati waliwo enjogera eri ku TikTok ennaku zino egamba nti ze atali kabada. Olwo omanya agenda kubisansula. Wali obinteresa, wali ompita kabada. Twaliza muli obusiru. Baogera bwe bati gwe kyakulema okukuuma. Kati bwe bakikubuulira tekitegeeza mbu nno gwe toli kabada. N'agamba nti omuddu agende gwe sigala wano nkutwale ku leve endala nkubuulire message ey'ekyama. Katonda akuwa ekisa osobole okukuuma ebyama by'abantu, osobole okukuuma ebyama by'ekkanisa. Waliwo juzi be nali mbuulira bano babala ssente, si bano abagenda okubala leero, ne nali mbabuulira ne mbagamba nti mumanyi lwaki waliwo eddiini emu sijja gyogera, lwaki tebawasa? Kyebava tebawasa si lwakuba Bayibuli eno yebagaana okuwasa oba eddiini oba ekitabo ky'eddiini gye bagoberera. Bagamba naye kyebava tebawasa kubanga mu ddiini yaabwe mulimu ebyama. Kati baatya okuwasa bano bakabona baabwe nankani yatula gamba bwe banaawasa bajja kubuulira bakyala baabwe ebyama, abakyala babyongereyo
kati bagambira ddala nti ffe tetukola ki, ffe tetuwasa. Ddiini ya byama, erimu ebyama erimu ebyama ebikusike. Kakati ne mbagamba nti kakati obuweereza bwe mulimu wano bwa byama. Eyo yemu ku organize ku departments ezitayogerwa, ezitamala gwogerwa. Kyetugira wano ne tubala nti tufunye 7 mu kimu eky'ekkumi. Kati gwe nenkusanga wali mu katale gayaza gw'abalibi bwe nogamba leero nno lwasaade lwasaze bali. Oyo gwolaba ati nze mbala ebiweebwayo byabwe jjo baafunye 7. Oba onyambudde nnyo gundi, oba otegeera kye ŋŋamba, oba okoze otya, oba onyambudde. Ekkanisa oba ogirese omanyi naate ekiweebwayo 3-2 n'agamba abaddu nti genda baddu beeyongere eri gwe jangu. Ne muno mu kkanisa basamwiri tukikola. Waliwo ebintu ebimu abalala bye batalina kukola ki, kumanya. Kati gwe Sawulo nenkuyita negamba jangu kino olaba kiri bwe kiti ne bwe kiti. Kati bw'omanya bw'olaba Samwiri wo akuyitayo, ekyo tekitegeeza nti Samwiri fala. Kitegeeza nti akuzudde mu trust. Kubira Yesu engalo n'amina eyama. Ezirobo eyo niyo abawala 2. Omu ali mu primary, omulala secondary, babaasa bampi bwe bati, naye mbalina mu trust esinga abasajja abawanvu, esinga abakazi abawanvu. Badriving essomero emyezi 2 nga ndi Bulaaya, ne balijja kudde wano ne balitwala ku lunaku olusembayo ne baliggalawo. Secondary buli lunaku tusasula abasomesa every day, buli lunaku bezaabwe bazaagalirawo. Ez'abasomesa ba secondary bo yo olumala olunaku ng'ajja mu ofiisi ng'anona ezize. Omuwala ye Juliet mumpi bw'ati, akivuga omwezi ne gugwako. Trust. Kakati bw'ofuna trust obeera custodian ow'ebintu ebinene. Nsabye Katonda n'eyo gy'okolera wabeerewo abakusunsulamu bwe bati, bakuteeke mu trust, bakuteresa ebintu eby'amaanyi. Bw'obeera mu institution, bw'obeera nga mu kifo ng'olaba tolinaako kifo kya nkizo ky'oyingiramu oba mbuulira oba abantu mbayisa ntya, kwegamba gwe oli awo bubeezi, gamba ali awo bubeezi. Ka meeting akanakanya tokalimu, kali akatuula wali tokalimu, akatuula wali tokalimu, bishop kayita munnaka tokalimu, akatuula ku mulimu wammwe tokalimu, akatuula mu kika nayo tobaayo. Kakati gwe tolina wooli. Nsabye Katonda obeereko mu bifo eby'enkizo ebifulumiramu ebyama. Kati goloba President Museveni oyo ateekwa okuba golooza tulonda ne tulaba palamenti ne tulonda baki, naye ateekwa okuba alinayo abantu be ab'enkizo abamanya nti kati n'abayita nagamba kati wano tugenda kuleva eno tukole bwe tuti. No wammwe naye alina ye alina Dani Bajiki alina kubira Yesu engalo n'amina yaba.